media yafetu kusensonga. So amaze okugamba nti tebakola DNA. Yes, nantwala mu laabu. Bwe yantwala mu laabu waliwo ekimeeza nga baazeeko amagumba ge nga gali mu kagoye keeru. Olwo nga ngambe tebakola DNA, nansitula nantwala mu ki? Mu laabu. Bwe yantwala mu laabu amagumba n'engalabako. Ne tuvaawo. Amagumba gaali gatya? Kwaliko erimu nga ddene nga wonoolaba oba gumba bagamba engeri ennyama lino ery'ekisambi bwe lityo nga ddene. Naye last week tuleke eno gye twatandise last week we yasembye okujja. Yaŋŋambye abaana bange baba wanda bafuuse like bakita bata momboze. Ya momboze. Ate mukkiriza amazima DNA teyakolebwa okusinza nze ku information gye mbawadde sirimba. DNA teyakolebwa. DNA teyakolebwa n'amagumba yagandaga ku ttebo nga kitegeeza yali andaga nti baalekaawo tewali kyakwatibwako. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Okay, Quest before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja byosinze okubeera ng'ate otulaba tukwaniriza te mu programu yaffe eno. Nono program abanagitegeera tusobola okugitegeera and simanyi abatagitegeere bayinza obutagitegeera naye nga tukubuuzaako gy'osinzira okubeera ng'otulaba ndikubaza emirimu gy'okola. Nze muzzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 Media tugusa ensonga. Nairo Agro Industries basponsa baffe betutambula nabo bakolera engano ya modern boto wa modern wamu ne sabuni wa modern we batukolera era gwe wano nakola bekale osobola okubeera ng'ogezaako ku ngano eyo. Nina mwana muwala yantukidde mu inbox yange after bino byonna bye baddewo ebyakafeero. Twakozeko by the way ne program ya Capone Yesu abasinga obungi wadde nga mumulaba yayimbye. In fact kati buno obudde otwogera ku baana ba Kafeero omwana ono bannayuganda amutaddeko eriiso kubanga balabira ddala nga ekifaananyi kya Kafeero atandise okukijjayo ku luyimba bwe yayimbye olwe bayita Janganofa. Yayimbye oluyimba luno lulungi nnyo mulunoonyeeko ate era bere nga mumufollowinga yeyita Capone naye nga abasinga obungi bamuyita Yesu. Era emboozi ye ku SB4 Media twagitaddeyo. So nina wana yantuukidde tali mu Uganda nange nti SB4 nina ebirooto ebinzigira Kafeero nzigira okuviira ddala we bamuziikula Kafeero amujjira n'amugamba agambe ategeeze ensi kisinze okunkwatako mbu nga wagenda okubeera nga atunnyonnyola agamba mbu tebakola DNA. Mbu tebakola DNA. Kansuubira nti emboozi eno tuwa abantu opportunity. Kansuubira nti emboozi eno abanagitegeera andi tetuliwo kuvumaganya kintu kyonna omuntu yenna oba obula tumuwa opportunity omuntu n'ayogera tomanya
byayogera bisobola okubanga bituufu. Nze muzzukulu wa Kabajja tugezeeko banga tumufuna ku lukomo lw'essimu then tukomewo naye. Alungamizibwa omwoyo. Ebyo ebibulungamiziddwa omwoyo ogwo bwabigamba abantu babiwakana kubanga bo tebamanyi bya mwoyo. Oba kitegedde ye aba yalabikirwa omwoyo ogwo ne gumulamu byonna ye aba abitegeera. Halo wanje nyawe oli otya? ndi bulungi mu MSB osiibye otya eyo ssebo? Nsiibye bulungi, obulamu bulungi? Obulamu alhamdulillah bulungi, mpozi obuweeyo. Nange bulungi, emirimu gigamba gitya? Emirimu amiina mpola mpola si mibi, twebaza Mukama. Nammwe mugyebala egyo gye mukwasaako engalo. Kale nnyo. Kaakati obadde waŋŋamba nti nno obadde onnyumizaamu. Bino ebintu byatandika bitya? Kaakati nange simanyi oba ndiki naye ndi omuntu kale nsinza nnyo Katonda naye ndi omuntu nnyo afuna nnyo message okuva eri abantu ab'enjawulo. Oluusi nenzireka-awo oba oluusi nendoota ebintu nga bituukirira, oluusi bwe tutyo abantu abagwa mu kika ekyange bajja kuntegeera. Ogambye nti oli muntu asinza nnyo Katonda, oli mulokole? Ndi mukyala musiraamu. Oli musiraamu? Naye nga oloota ebintu ne bituukirira? Yes, sometimes bituukirira nga wayisewo akaseera oba olinampa information oluusi nengibuusa amaaso ate olumala ne kibaawo. Nga kiki wali ololeseko ne kituukirira? Nina mukwano gwange namulootako naye first yajja nti ye bonna bali mikwano gyange naye omu ne bandaga nti omu yafudde naye ate omulala ye yafaamu naye nga ate bombi baali mikwano gyange. Naye kati kwabo nga bonna bafaanaganya amannya kali nga tubayita ba anko. Kati nze naluta anko omulala nga yafudde kumba ate omulala yagenda okukola ki? Okufa. Ate nga bonna bali neighbors naye nga ffe tubayita ba anko. Okay, tudde ku nsonga eno ey'akafeero yatandika etya? Ensonga y'omugenzi nze natandika binnumira wano nga ndaba awo abaana be bagendera simanyanga mu ofiisi ya mwami Palamye. Natandika obifollowingira kati nga nange nnumwa nnyo okulaba osimanga on'omu agoba banne biki nenzija nga nfollowinga. Kati nali ndi awo natandika okujja mu birooto. Naye ng'ali wiiki naye we yatandikira okujjira ng'olwo bamaze okugenda oba baggyeko tesiti. Kati nga nange ngamba singa ono omwana abantu ge bali okugamba singa mubutuufu ajja Mukama n'okitukolera nga takola ki taliiko. Kati nga ndooze ng'alaba nange ndi concerned. Kati nga ngamba naye ndoota nnyo abantu lwaki ono omwami ye sinamufunako obubaka. Ng'ogamba Kafeero? Ne ngamba nene Mukama ndoota nnyo ati omwami nga sinamufunako buki? Bubaka ate nga nnumwa nnyo. Kati nali ndi awo nga tebanawona osinga results nga bamuggyeeyo. Najja nga bamuggyeyo nga bamuziikulira? Yes, we bamuziikula olunaku olwo. So olunaku olwo lwe lwafiirako oba ne Mr. Parrot. Australia nga lwomu lwe bamuziikula. Kati waayitawo ennaku zaali 2 n'endyoka mmuloota. Buli namuloota ng'olumaze ogamuka lwaki ono nze nfuna nnyo ebirooto by'abantu ab'enjawulo ne basirebwa abalala abankwatako ono nga sinnakola ki? Sinnamu. Najja naye bwe yajja yali wiiki n'abaako byaŋŋamba saabiwulira ku olwo because yali wiiki. Wiiki okitegedde nga muki? Nga munafu ng'ebyayogera nsobola ki? Biwulira. Kati mba ndi awo olunaku ne luyita ngenda okuwulira nti mugamba baamuggyeko eddagala.
kati awo okwekufumitiza ffe abagundu abaloso ababaka nengamba ekitegeeza kyobula mu kiroto yabadde wiiki yabaddeko eddagala newayitawo kati awo teyadda n'asooka abula kati results embaga etandika wano webalangirira results nga zikomyewo ye mwami SB4 webalangirira results mwami SB4 nalumwa immediately nga bamaze okulangirira nti abaana mwami SB4 nze simanyi obulumi gye bwava nga abantu ola nti balumwa nalumwa nnyo nengamba tekisoboka nga nno ndinze kamulomu wengamba tekisoboka bino bya bulimba okitegeera bifo nengamba bino bya bulimba mpulira nnumwa ngoyize nga bantu no batuli ba family ninga nawe tomanyi kikyokola olumwa era mutu nengambira bino byadde bya bulimba tebyadde bya mazima kati ne wayitawo olunaku lumu mwami SB4 nali neebase n'akomawo n'agamba kituufu banziikula nga bw'aŋŋamba mwami SB4 simba njogera mazima kituufu banziikula naye tebaakola DNA kati nnyo mukudda yadda mu mbeera mukusooka okujja yajjanga naye nga tayogera ng'ali wiiki yes kulungi yalina amaanyi omanyi lwaki yalina amaanyi mugenda kujjawo mu bitegeere ku luno yalina amaanyi lwaki yalina amaanyi olwo nga bamaze omuggyako liri eki eddagala iye mukujja abasinga okuloota bagamba nti abasinga okuloota oliaga namuloose nga zayambadde engoye enjeru namuloose nga mukifaananyi kyekibwekiti gwamuloota ng'ali atya yakujjira ng'ali atya amazima yandaganga feesi eno teyanzikirizanga nti ndaba oba ali mu biki naye nga engoye ze zalinganga nga wonoogamba nti lugwa mu lubugo okitegeera teyaŋŋanya nnyo okumwetegeeza naye nga engoye ze zalinganga eziriko ettaka zigwa mu lubugo bwebito naye nga okusinga yandaganga feesi nga yeye ng'afuba nnyo mpulirize byakola ki byayogera nga focus ayagala nnyo mpulirize because ekisinga obukulu ye information wogwa ku bino kaneetegereze biki ebiseesinga ffe tugwa nnyo muki kubanga ozuuke nga teweerabidde ekyo nakyo kite kuzuuka nga tokoze eki teweerabidde kati nze nantwala mu laabu so amaze okugamba nti tebaakola DNA yes nantwala mu laabu bwe yantwala mu laabu waliwo ekimeeza nga baazeeko amagumba ge nga gali mu kagoye keeru olwo nga ngambye tebaakola DNA nansitula nantwala muki mu laabu bwe yantwala mu laabu amagumba nengalabako ne tuvaawo amagumba gaali gatya kwaliko erimu nga ddene nga wonoolaba oba gumba bagambe ngeri ennyama lino eryekisambi bwe lityo nga ddene n'amalala lalaawo nga matonotono naye nze gy'amazima nagalaba then awo nenzuukuka nensirika era mbadde sina gwe nali mbinyumiza ku mwami SB4 then last week tuleke eno gye twatandise last week we yasembye okujja yaŋŋambye abaana bange baabawanda bafuuse like bakiyita bata momboze yes baabawanda nayo Stella unatandika okukaba n'agamba Stella baakaleetanga kato bwe kati nankolera sayini n'aŋŋamba kabadde wano nga kato baakaleetanga kato bwe kati abadde wano kitegeeza nga ategeeza abadde wano nga yakola ki yakuuma
tegeera nga like ebituufu nti Stella yabadde ku kijja biki nga ndaga era nga mu baana bonna yayimba nnyo Stella nga kitegeeza ate ye yalumwa nnyo okulaba nga bakola ki bawanda Stella mu baana bakawandula ye nangamba inti nno mubagumye abaana bange mubagumye agamba gwe eddagala jeko yes nga yatugatiramu nga agamba mubagumye kitegeeza baba balaba ebigenda maso nti internet eri wamu n'abaana oba okitegeera kuba teyagamba nti bagumye yagamba mubagumye nti kasite eddagala balinzijeko kyekiri gye mbadde mbagamba lwaki omuliro gukumye eddagala bakola ki bali mujjako libadde lisibye buli kimu kiba abantu mutandise olaba amazima nti eddagala baali mujjako kyovula baayimuse mukitegedde kati nagamba mubagumye kasite eddagala baali kola ki bali mujjako yes nagamba emikwano gyandyamu olukwe nze teyangamba nti onoba nti ono nedda sigenda kuba kusala kigambo njogeranga bwe yabiŋŋamba mu kirooto nangamba emikwano gyandyamu olukwe nangamba tebagenda bifunamu nze jesi yagamba bwati emikwano gyandyamu olukwe tebagenda bifunamu era mwami SB4 nempawamuka yes katwe nasembyeyo kale okuddamu okumufuna teyanyeze kigambo bula yadde antunulyanga like agamba lwaki todelivaringa message zenkola ki gyenkugamba kuwa yes kyekinzize mwami SB4 era wasembyeyo ddi okumulaba nasembyeyo wiiki eyewedde wenkugambidde nti ekyo kyekyadde kininganga ekirooto ekisembedde ni wano tudde tuli lwakumeka leero lwakusatu I think ku Lwokutaano nga teyakugambye ekintu nakimu teyangambye nti nasembye omulota wiiki ewedde byonna nga mbigasse awo teyalina kyeyaŋŋambye lwa nsonga alayika abadde yanyiga lwaki si delivaringa bubaka bwakola ki bwampa omuntu asobola okwebuuza nti mu bantu bonna era aloosa ggwe mwami SB4 nange simanyi lwaki nga bwe nkugambye wali mu kusooka ndi muntu asinza nnyo Katonda mpa nnyo kuba nange kenyininyini nfuna obubaka obumpaako nze nga ki nga gwe omuntu oluusi nenkibuusa amasatu olumala nekihappeninga nengamba Katonda ali angamba kino oluusi neneeyambayamba naye simanyi because mulimu abantu nga Katonda yatuwa third eye mulimu abantu nga yatuwa third eye me I am hand of Capricorn mugende bwanoonyeza kantu bwe batu Katonda abeera nnyo ku lusegere naffe atuwa third eye tuyina amaanyi ago agabeera n'abafu n'abalamu wakizuula ddi nti n'amaanyi ago ogalina ndudde nakyo kuva buto kubanga omuntu omulabe wange ne waba nkola ebikyamu mbeerawo nga mulaba nga nkanya kusaba naye nga Mukama amundabaga namuziza nga yoyo kati nga talina bikyamu bye we bijja tebinkola because nga nsigala nsinza yes abantu abo babeerawo banaye abafu babeerawo babalaba bye mukola abaafa ye babalaba bye mukola wabula just abamu nti babanga olaba nti oluusi bamutaddeko eddagala ntasobola kwelandako naye singa afuna obufulumiro Mukama n'amuwa obufulumiro bakumawo naye ebiseera ebisinga era message bazituddiza mufa abantu ate bajja obudde bukya mwami SB4 kyenzogera kutegera bakimanyi tebajjayo mu ssaawa simayanga musanvu gwakyo ebiseera ebisinga bajja obudde bukya oyinza n'okwanga onooterozuuka ogenda olaba nga akuzizzaawo nga webase yes tugeze mwami SB4 sawa ziri 10 n'ozitunulako boti n'ogamba 10 kitundu ba 11 nina okuzuuka neetegeke ngende ku mulimu ogenda okulaba ng'ozzeewo nga waakuwaki obubaka yes kati buno obubaka abadde bukwa obutegeeza ensi oba nga waliwo ekirala ekyosobola okwapeninga mu maaso awo
nze obubaka mbadde mbutegeeza ensi nti abantu abali okumulwanirira balwanirira mazima lwa nsonga n'omugenzi kati yeerwanirira kiri kye yagamba nti kasita banzijjako eddagala kyemuva olaba nti abantu batandise olaba amazima n'ebyo ebiri okuvaayo nti muli musimanga abakola kino abakola kindi omugenzi ali kwerwanirira naye ng'omuki ng'omuntu mbadde ngezako ate nga ngezako olaga abantu temuwakanya bali kumulootako mukkirize ate mukkirize amazima DNA teyakolebwa okusinza nze ku information gye mbawadde sirimba DNA teyakolebwa n'amagumba yagandaga ku ttebo nga kitegeeza yali andaga nti baalekaawo tibwali kyakwatibwako kubanga yaŋŋamba amazima banziikula naye nga kitegeeza mu kuzikula kaali katambala siba abantu ku ki maaso yaŋŋamba amazima banziikula naye DNA teyakolebwa. Teyakuwadde reason lwaki DNA teyakolebwa? Ye yaŋŋamba kimu baabaleetera enkadde yaŋŋamba baabawa empapula enkadde kitegeeza ne mu DNA gye basookera ddala era yali abiraba okitegere kyovola nti n'abaana tebaabawadde buli mwana nti ebbaasaaye nti yiino baabasomera busobozi tewali DNA yakolebwa singa yakolebwa buli mwana bamuwadde ekipapula kye kitegeeza information ye yali ntuufu okuŋŋamba nti DNA teyakola ki teyakolebwa. Omuntu asoobya n'agamba nti oba byakiralu naye nga ge mazima abafu boogera mwami SB4 ate omufu tasobola kugamba mbu omufamire asobola obuuka wa famire n'afunayo omuntu omulala oyo amukonsandingako ffe tubasabira yadde tetubamanyi n'obasabira. Okay, obubaka naffe katubwongereyo omuntu ali yatulaba abuwulidde amanye amazima. Nje mwami SB4 ffe abafuna ate kankubuye abantu basinga kati bagenda osinga oyita mu bubaka ate tebagenda kwaba family tebagenda kwaba mikwano wabula bannayuganda balaba nti balumiriddwa abaana be kubanga mwami SB4 ne Bruno K asenda sente talina luganda ku mugenzi. Kituufu. Kati mukkirize message zembawadde tugamba toli wa luganda lwe gye tuli abantu nga tetulina Katonda nga tuyisizaamu message mwami SB4. Bw'onnyo continuinga nange nja sigala nkubako message z'abantu abamu abayimbi baani ngwayo mu gundi yaabwe eyo nange simanyi lwaki. Wafuna ne ku message ku bantu abalala? Yes. Nga balamu nga baafa? Nze nafunako ne message omuyimbi omu obudde buno gwe bali kuba nnyo taatawe. Ku bintu byamu happeningako before marriage eyo gyalimu. Nafunako message nga omukola agusazizaamu kyokka mwami SB4 nga yali tanagusazaamu ne wayite ne mugamba nti agusazizaamu yadde gwaddawo. Ye mwami SB4 kati yenze. Nze tonfunangako message? Gwesi nkugoberera naye njagala nnyo ng'omuntu mutaddeko nnyo attention. Omanyi lwaki nti ate oli naye oyo omuyimbi namufunako message ensonga yakuba nnyo sayidi ya bbaawe kale ate nze nensaba nnyo eddwali nga Mukama njawuliraako kubana ani mutuufu wonooyimusa omusajja obulumi bwali okuyitamu n'ebigezo nja kumanya omukyamu. Nze se mu bulumi ku bino ebyantuukako nga mpise nange mu bulumi. Yes, oyise mu bulumi naye bwe naakuwa attention nja kufuna nze nkugambe. Kale mbambi naye tweyanzizza nnyo naye era ofunanga message oddanga ffe weetuli. Kale bambi tweyanzizza. Kale bambi naye nga obubaka butuufu. Omwami oyo ali kwerwanirira ate buli kimu ekigenda maaso akiraba. Kati singa Mukama akuyamba n'akomawo n'akuwa obubaka obulala n'omubuuza kati tulina kukola tutya abaana balina kukola batya bano be baasuula.
kubanga wali ye yampanga nnyo bubaka nga sibuuza bibuuzo wabula nga ampa obubaka obutuufu bwe nina okubuuza bwembutuufu naye awo mu kubuuza maybe kati nina chance okumubuuza kuba nga luli yalina kiruyi kyakoogero kitegeera kubanga ebyali bigenda maaso yalina obbiwaako gundi obudde bwonnange salina bibuuzo kubanga yalina yaba alina okubuulira ki ekituufu then eyakolebwa oba teyakolebwa kuba ye alaba kati ebiri ewala. Kale tulunza information yenu onnabona oluddamu mufuna ng'ojja kale mwami SBF mukama akuume. Okay, kwa SBF Media tuguse ensonga ndowooza omuwulidde omukyalo oyo zino story tuze nga tuzikola abasinga obungi baziwakanya naye olumu bibeera nno bintu bino nga bituufu tusabe abanaategeera programu ne bagitegeere tusabe abanaawakana bajja kuwakana naye tuwa omuntu opportunity nze muzukulu bakabajja ku SBF Media tuguse ensonga Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakolera engano ya modani bakolera sabuni wa modani wamu ne buto wa modani esange mu supermarket amaduka akakuli okumpi kawa tukumire mbere bulungi mwera. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.